Alright, tugenda okweyongerayo akadde kano kennyini ngendo okubazaayo tulabe ku pointi za Donald Trump. Tulabe ku pointi za Donald Trump. Ata yakatweyungako banange tuzimba muzikiti katukuzesedda kikendera 2 nate tusonde omuzikiti bannange tusonde omuzikiti gugwe kweseda kikendera 2 bweziti nziremu mbawe waka atuzimba omuzikiti ogwa masjidi jamba wali ekyanja era nga bawasigalidde bobo ina kyolina ko kyonna ku simu kimanyi kwe muli ate muli bangi n'abali ebweru eggwanga zituuka osobola okugamba omuntu kakati gwe oli bweru eggwanga olina omuntu olonga nti nteera kubanga tosobola okitegedde tusonda muzikiti gugwe inshallah Mungu ajja kuba munanga atuwamu esinga okubeera ekirungi MTN kwetteeka erizire emisanvu 311 0 emisanvu 311 omanya gasozi Muhammad Haruna 0 emisanvu 311 Airtel 0 musanvu 0 nsanvu munyankaga nsanvu bagambe tukozeda kikabiri tuddeyo tufune wako omulala 0 musanvu 0 musanvu nya nkaga nsanvu mumanya ga Paru Africa Radio 0 musanvu 0 musanvu nya nkaga nsanvu teka ko 10 omutwalo teka kebiri teka kabiri teka kasatu nakakadde kagendako osobola okwesa merchant bobanga okwesa Airtel merchant ID eri 10 9505 abamanyi okwesa merchant nyiga 10 ID eri 10 9505 9505 aba MTN merchant ID eri 58 2588 ate tu sondo muzikiti ogwo tugumalirize inshallah Mungu ajja kubatwamu ekisingadero kubeera ekirungi awatadde bamalira bodde katuddeyo wakati mu ddwaniro Nepal FM tulina MTN. We report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and your world. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM. Ekola ly'omuntu wa bulijjo. Now, wakati muzinzo kubeera negotiations entesiganya America n'omusajja yitibwa mu Iran byombi biriko side 2 side ya Iran tetunaba kutegeera ani akirimu ani ayagala okuteesa n'abasajja naye mbagambe nti yenna anayagala okuteesa n'abasajja ku side ya Iran maama aba IRGC ne bamutegeera oba ne bataba briefing bulungi IRGC kasitera okujjako nga anaba supreme leader bwekibanga kya supreme leader kiba kiwedde kubanga ye mukama waabwe namba emu ejjo waliwo muli agabadde galaga nti yakkiriza boogerezeganye wabula gwe boogera naye essaawa eno tamanyiddwa ku saidi ya Iran IRGC esigadde defiant bagamba nti tetwagala kuteesa ffe twagala kuba ababalistic aba IRGC kakati ku saidi y'Omumerika yadenga Trump alabekanga ali willing okuteesa omanyi kimukolera saidi zombi ene militarire abaraze ku kakala te balumala ku meza era munanga ba kwaga nti yakimukolera saidi zombi zimukolera Donald Trump ne wankubadde essaawa ena ina saidi emukolera ennyo kakati okusinya ku Trump agamba nti ne ku saidi ye eri abatagala lugwe Joint Chiefs of Staff abakulira obonyinzo muyita omuduumizi w'amagye ga America ye General Dan Kaine nti ne munne minister w'ensonga z'ebyokwerinda Peter Hegseth minister wa defense nti bagamba Trump nedda tetulumala tukuba abasajja katulumale militarire than settling okusinzira ku Donald Trump nti General Dan Kaine Joint Chiefs of Staff ye chair then ne minister Peter Hegseth wa defense mubamugamba nti tetuteesa n'abasajja tubasabule paka lasti tubasabule busabuzi tubagole etumba nejjukira nti nga tugenda mu lutalo waliwo amawulire agafuluma of course Trump yavayo n'agawakanya nga galaga nti chairman owa Joint Chiefs of Staff General Dan Kaine omuduumizi w'amagye ga America
nti yali tewagera lutalo era nga y'omu ku baali bawakanya okulumba Iran. Ye ne J.D. Vance, Vice President w'eggwanga lya America. Kati okusinza ku latest Trump atugamba nti ate Dan Kayina akadde kano agamba nti olutalo terwandiwedde, lugende maaso. Kakati bwe bityo bwe kiri. Saidi ya Iran bagambe nti ekivaayo ebadde ekyali defiance. Commander owa Hatam al-Anbiya headquarters, commander lulimba dde nkubulya mwogezi, kati commander bamuyita Major General Ali Abdullah avudde n'ategeeza nagamba nti strategy yaabwe ey'amagye gaabwe, countries armed forces strategy yaabwe oba doctrine emaze okuleka nti ekyuka from defense to offense. From defense to offense kati gye baliko. Yes, alongside the deployment of newer and more advanced weapons system to confront American Israeli attacks. Agambye nti doctrine yaabwe ey'okwedifendinga ebyo byaweddewo kati balumba bulumbi, era nti mu kukyusa doctrine bagenda okwongera okukozesa emizinga emipya egiri very advanced. N'agamba nti bagenda kukyusa ne combat tactics. Combat tactics nti already ziri adjusted. N'agamba the great enemies have already witnessed certain aspects of Iranian capabilities on the battlefield. Nti era abalabe ba Iran essaawa eno balabye dda ku bukodyo bwa Iran obupya. Agamba nti babulabye dda, mizinga kakati giyitawo. Eddimona ebabadde basinga okukuuma twayiseewo, tebalina kye batugamba, babulabye dda obupya. And this will continue, kino kigenda kweyongera. Okusinziira ku commander Khatam al-Anbiya headquarters, era agambye nti we shall create new surprises. Tugenda bakuba surprise, tugenda bakuba ze surprise ku battlefield. Tugenda bakuba surprise ku battlefield. Tugenda okukyankalanya ebibalo by'omulabe with the newer and more advanced weapons. Kyokera nategeeza nti mu kaseera kano mu byonna ebigenda mu maaso bayanga scientist aba Iran egambye nti newankubadde nga bali wakati mu lutalo, young scientists bannasayansi abato ddala b'eggwanga lya Iran are continuing, bagenda mu maaso to produce, okufulumya advanced equipment and weapons. Mu buli lunaku bakyali mu makolero, abaana baleeta, bannasayansi abato ddala aba Iran bali mu kuleeta that will completely confuse the enemy's calculation. Nti bye bagenda maaso niko beka nti bakola bali sure bijja genda maaso n'okwongera okukyankalanya ekibalo ky'abalabe baabwe. Ebibalo by'abalabe baabwe nti bijja kwongera okuba nti bikyankalana, kubanga nti abaana ba Irani bannasayansi abato ddala bali wakati mu kintu, bagenda maaso n'oko beka nti bafulumya. Kakati ne wabeerawo ne kino, waliwo ko analysis ekoleddwa mundamu gwange tibwera America. Abakugu, yes, abakugu bategeezezza ne bagamba nti nobody is educated like the Iranians. Aba Iran abo basajja basomi nnyo. Basomi aba Iran. Nti figures zaabwe, they are leading figures whenever oba buli abakulu mu Iran webattibwa, they produce a replacement who has 10 years of military experience, a PhD, speaks 4 languages, a professor. Kakati nti ebimu ku biba genze maaso n'okweka nti boole bibatabudde. Iran buli woba wattibwa buli woba wattibwa omunene, kase waba omunene attibwa mu Iran, omanye ekiddako nga baleeta omuntu omulala. Kati abantu bano be baleeta nga replacement, bagenda baleeta ate nga bayina experience kumpi ya myaka 10, era nga boolabira lijani
gubaleese komanda ali battle hardened oba abasajja beteekateeka batya baleeta komanda nga ali battle hardened nga gubaleese nga alina experience abamu abasinga balina PhD basomi basajja basoma ebitabo boogera ennimi ez'enjawulo abamu ba professors. Iran basajja naturally bagezi era nga bolaba basajja bayitibwa Abayisirayiri basajja bagezi. By the way bato ya Isirayiri ne Iran ebbanga lyonna ebadde etambulya nnyo ne ku magezi nti Isirayiri nga Katonda bwe yabawa amagezi waliwo eggwanga eddala lye bataamanya nti lirina amagezi kumpi kwagala kubafaanana na kubasinga. Okitegeera bayina amagezi aba Iran era bulijjo mbagamba nga nsinziira wano nti byonna bye batuuseeko tebabituuseeko lwakuba nti bakulaganye n'amawanga because emyaka 47 babadde wakati mu natti nga tebabakkiriza kwetaaya naye bakozesezza amagezi ge bayina amayitirivu ennyo ne bakulaakulanya ebintu bingi ne bakulaakulanya tekinologiya ow'ekika ekyawaggulu ennyo nga bo bennyini be bakikola Abayiraani basoma bagezi Abayiraani abo kyova olaba tebafaayo ng'omuntu omu attiddwa kubanga bagezi era bw'oba oyagala kuwakana kankubuulire nti mu lutalo lwa Iran lwa Isirayiri lwabaddemu ngatta abakulembeze b'eggwanga lya Iran abadde afissawo n'olutalo okutta abagezi baayo bannassaayansi singa tebabadde bagezi yandibadde tabatta. Okitegeera oyinza okuba badde wakana nti mpaana bawaane si bawaana buwaanyi wabula Isirayiri abadde ayina olutalo lwalimu nga bwolaba bw'atagetinga ba military commanders mu ngeri yemu gy'abadde atagetinga abagezi ba Iran bannassaayansi ba Iran nga Isirayiri abawenja nga mpiso abatte kakati bw'olaba Isirayiri awenja bannassaayansi akimanyi nti Iran esobola okutuuka ku bingi ng'ebalina. Okitegeera basajja bagezi naturally ensonga lwaki nti Isirayiri ebbanga lyonna abadde agenda maaso n'oweka nti abanoonya abatte kubanga bagezi. Olwaleero nabagambye nti singa Iran esigalawo ng'eyimiridde wakati mu lutalo luno lwe balimu suubira Iran endala mu myaka mitono bino ebyonooneddwa okubizzaawo kijja kuba layisi kubanga balina obwongo. Otto omukulembeze omu ng'eri abali mu kusoma kati ono atugambye nti bannassaayansi abato bali mu kuproducinga zi ballistic n'ebirala ataddeko Pal FM ekulera omuntu wa bulijjo wewe nnyo okuba nti ogoberera kati bwe bitu bibiri okujjako njagala kuddamu kutunulako mu kyombo ekyabwarabu tulabe embeera ebadde erietya for diplomacy mbagambye nti bikyabuzaabuza tetundaba kumanya oba bagenda kusigala nga bateesa oba nedda naye mbadde njagala kulengera ono waliwo ennumba endala ezongedde okuba nti zikolebwa mbagambye nti Tehran bazzeemu kulabika nti balumba abasajja bayitibwa Abayisirayiri era babwatudde facilities bbiri zikozesebwa amajja gayitibwa IRGC. Iran ebadde tennaba kulabika nti etubulya obanga eri mu kulonkinga weevu endala namba 481 wakati mu kulumba nate Tel Aviv so nga twagenze era okubuulira nga ebirala ebadde bigenda maaso n'okuba nti bitambula kibadde kitongole kyekitibwa Magen Adom ekibadde kitubuulidde nti oba oliawo wabaddeko okunoonyereza okulaba obanga tewali bafunye buzibu wali munnamuggwanga ereetebwa nate erya Kuwait babadde bakyafaafagana ne drones ezibadde zigenda maaso n'okulabika nti oba oliawo zituuka wali munnamuggwanga lyabwe nga ziva munda mu nsi eyitibwa eya Iran akadde kano kennyini ate nga bwe tugenze maaso n'okuba nti tugalengedde. Saudi Arabia bagamba nti bongedde okuinterceptinga drones ezivudde ku side y'omu Iran. Of course n'ensonga endala zetwongedde okuba nti tulengera tujja kuba tuziraba kakati Kuwait airport ku kisaawe Kuwait waliwo drone attack mu dakiika ntono eziyise era waliwo ekikka ekigenda maaso n'okulabika nti kirengerwa ku kisaawe ekyonnyonyi wali munda mu ggwanga eriyitibwa erya Kuwait. Kakati obadde okimanyi nti okufiisafiisa buli kaseera mu baami kisoboka okuba nga ogezeho prostate okulumizibwa ng'ofuisa bonero obulaga nti prostate cancer eyinza okuba nga esembedde kakati bakuleetedde eddagala erigenda